Edini y'Obuyisiraamu eno sijja gamba nti kine nkyebuuza nnyo. Why is it that abasajja abasiraamu basinga obugagga? Tibobala abantu 10 abagagga wano mu Kampala ojja kusanga Haji Gundi, Hajati Gundi. Simanyi lwaki. Nti bw'otunuulira kubuulira amazima abantu abasinga obugagga wano mu Kampala abasuubuzi abali mu zibondi z'amamotoka abali mu property abamataka mu basiraamu. Naye omanyi lwaki? Balina abasajja ekintu kye baatuna nti omusiraamu ayagaliza. Nti omusiraamu bw'alaba musiraamu munne akola ki? Amwagaliza baba bange. Alabira ddala ng'afunye nze olunaku nakera makya ne ntola shahada. Nalaba abasajja engeri gye banjayaanira. Abantu gye bampa amakanzu ag'ebbeeyi. Abantu gye bakungula buli muntu okitegeera. Ne mmanya nti bano abantu kirabika n'okuba nga lwaki babeera bagagga mutima guno kwagaliza. Baagaliza. Era omuntu omu yaŋŋambako mu kyalo, omuntu omulala gwe yaŋŋamba nti bw'obanga osilanidde mu Kampala ku bintu bibiri baako weesuula. Either weesuule ku muzikiti oba weesuule ku kanisa y'omulokole. Ku bintu bibiri. Kanisa y'omulokole zibeera open emida zisinga 24/7. Tosobola kubulawo kyakulya, tosobola kubulawo omuntu akufunira lugoyi. Ntegerekese bulungi. Then awala baguyita muzikiti. Gwe nagwo mugule essaawa ezisinga nti w'ogwirawo teri musiraamu ayinza kukuleka ku kkubo. Kyova olaba nti njagadde nkayiseewo nti mu nsi muno twagalize ate tuyayaane nnyo okubeera ku mazima. W'olaba watali mazima kyawawo tambulira mu makubo ettuufu. Nzo ndowooza byebyo byemu ku ebyo bye ndowooza ebintuusiza ku bino.